Abantu aboogera gwe bw'obabeerako bingi by'obigana bw'otekuma mune ky'olina kigenda ky'ova olaba nze aboogera sibawona budde boogera kuba yonna gye kiggweera ne ky'olina okifiirwa nze kati ebyogerwa ebyo nabyenenya gwe mubiri guno gwe nnina nawo omutima kyegwagala ne bonjuya siyuga essanyu lyonna ekizikiza kitutte byogezako byonna bigana laba okwazirana kino ekiguddewo omwoyo gutidde n'amaanyi bannange mpedde mama katonda yegwe kinakimala mama taata tukimanyi ffenna twasobya naye kana kabonero ko kamala tusaba yakadde wakiri tubulirira abaana laba omwana akaaba taata akaaba ne mama akaaba tusaba yakadde wakiri tubulirira abaana. Okay, gata tuna switchinga ku music Viola mu career yo yonna okuvira ddala gyeweepima gye wava n'ogamba nti kati nyingidde music industry waliwo eyali akuwadde offer mu mbeera yonna n'abeera nga akwefuulira mu mbeera y'okwagala okukozesa offer ene offer nga oyagala kigatte ku music wo n'ayagala okwefuulira olugero lwali lutyo naye walondo tandike yakola atyo kati nali ngenda ku waliwo limba nalina okurecordinga nangamba ngenda kusasuya studio ani producer ati yali producer yali ki yali mukwano gwange yali muntu buntu nangamba omanyi okuyimba da 2017 da nanga ngenda njagala otandika okuyimba twatandika kubanga bamukwano nanja otandika okuyimba ngenda kusasuya studio netugenda nagisasula nenkola oluyimba nangamba ngenda kukola video naye before nga tunakola video olina okukola ABCD serious and openly audio awedde video gye neetaaga nagamba okugikolera ABCD wali mu kifo ki wali oli kuki kyekyaddako mutwe kati yampita netusinkana mu garden netumeeting awo then weyangambira ebyo kyokka nga mukulu ate yalayo golinamu essuubi nati nga nali muto by then kati nonda kati nkuze nali kato ate nga ndi katono nangamba katugenda kola tutya nakambwala nokamwala mukambwe tugenda kola tutya nze audio njimaze video yedda konenze video sijikwata ko nga tomaze kola kino na kino nga kati ono mukoledde abula nali kataala olwo bibalabalamu awo mathematics video gyetaaga eno waliwo akambu wadde naddayo nowulira kye nakola nenyumizaako maama wange ate gwe sikulabanga basi wagamba wakulirawa nakulira luweero mpulira nenzirayo nenyumizaako mami kati namugamba bambi badde nsaba nsooka enzireyo waka ngenda kukubira tobe kye tuzzaako nangamba ate nkubira mu bwangu salawo mu bwangu nenzirayo nenyumizaako mami nali nkyabeera waka nenzirayo nemunyumizaako nangamba toddangayo ebisajja bikulu birina sirimu toddangayo nangamba siddamu kulaba mu music mami nayagala okujja ku music saa kuddamu kulaba ng'oyimba olwekyo ekikolwa kye baali bagala okuntuusaako nanga saa kuddamu kulaba ng'okola ki ddayo mu kyaki mangu Poze bisere byengo saya ku chachi yani? Nali nsaya wa Pastor Baur Leg John. Okay. Nangamba ddayo ku chachi mangu. Nenzera ku chachi. Nembereyo omutajja nandeka. Nandeka. Yankwira simu nambuza gwenyabo baninga mukambwe. Gwenyabo. Konze wanje. Wasazeewo ki nemga mama yanganya obikali mamawo. Konze mama yanganya. Nanyiga tusadda mumuuliza nemukomoko twakoma nenzera mu chachi nenyimba
awo nezija mpola mpola paka kusabula netutandikira awo kwe kuddako mu music kwe kudda otherwise Maama yali abirinnyeemu bambi yali nga yagetinga disappointed kuba omusajja yali mukulu bulungi nga nzaala by then nga nzaalira ddala nze mami wange yafa nga asiimye yes yatuuka n'angamba mwana wange webale kundabirira mukama ne wantwalira wano ndi mumativu yamatira yes yamatira nagamba ndi mumativu so kati ekyo kyokka omuzadde okugenda okuwumula nga oli mumativu nga naye mumativu kimpa emirembe tekimbeza nekubagize maama nze wowe muzadde wange yes I loved her naye kituuka ng'ekiseera kyekyo timing ya Katonda kubanga buli kimu nali nsobola okitegeera naye ekiseera nga kituuse butuusi ng'alina okuwumula naye yagenda bulungi ng'amatidde yagenda takukuluma yaneebaza na bulungi yes mukugenda sawa ezisembayo kati yafanga leero yaneebaze ejjo yesterday olukeesa leero yayimuka bulungi naneebaza anga webale kundabirira webale kunjagala yes bambi naye nga webale naye kubeera mukazi mugumu kubanga munna anti obugumu bwa maama wange si ya bulijjo pozi yalina gwe wekka we are 5 abalala nze batobo second last ma ng'oli baby nnyo siri baby abala bakulu besi bakulu naye era iwe baby oba second last ndi second last born waffe mbeera naye muwala mulenzi muwala okay kibubu soke twogerewo nyaaho omanyi tetujja kwogerawo sebo kiri kitiyambwa akalevu temukagala wammwe mwana muto muto nnyo muto nange ndi muto muto azina akyali mu ssomero yamala okusoma kati muto ki muto omwana akyali muto. What do you mean? Ali below 18? What do you mean akyali muto? Naye muto. Just no muto. Kuze? Muto wange aba muto. Omanyi waliwo ekintu kimu bakulu baffe kye mwatutamyanga nga ffe eva mutuza wansi mutudibya mutukukumireyo. Muto wange aba muto. Olwokuba muto mbw aba muto. Muto. Gwe abakulu bo bagamba oli muto. Seba ngamba nkugamba oli muto. Ne bakugira. Nono ze ndi mukulu. Zolaba gwe. Gwe tulaba gwe nti okirabe nti oli mukulu. Bo bakugira. Bankugiranga. Kati omwana njagala afune mwana munne. Ate Viola manyi paka ku mutima. Tonajja kiddamu ekyo. Programu ene kutusibwako aba Baur Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobi Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp naawe ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayitamu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weri wansawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Gende kireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Viola nakulaba ku bantu abagamba okubeera mu revival band watuukayo ddi? Kati ate mu revival surprisingly nakulabaawo ku mugenzi nangamba te Viola yatuugadde. Kati mu revival after senior 6 yali 2014 enagendawo ng'eri revival enkadde eweddewo bayisa abaana abayimba awo nali nkolera brother wange Brian nali ndi mumukolera yalina boutique nga nkola nempulira akalango ku radio akaita abayimbi nga tenda bekawala kumpi mbeera wali kawempe nga ndaye kawala kumpi kone yeka nyina jana ngamba brother ngina gwe bayita abayimbi kawala nengenda nenkola interview ne banyimbisa naye nga kalobozi kato
omugenzi pastor igana ngamba nakalobozi nga kato terinakula kati waliwo omuvubuka baali bamuyitaani mukama munzijukize muwanguzi si muwanguzi beeka oba omumanyi Beka nagamba Musumba namugamba Musumba ekikulu eddoboozi alirina ajja kuyimba Musumba ajja kuyimba soko mmwe mu just time kagejjegeje mukasibe n'enviiri kajja kuyimba era mpa mu time awo ne bankoleyo n'akayimba kola kati bakakulira video jeri jeri bakayita Viola waluno kalira kasomero era nakakolera Mayibanga kana kasomero. Obo yakalobozi. Ka mwana wa somero. Nulimba nolukolanga mwana wa somero. Nulimba lwalinga mwana wa somero. Obo ne content ye nali. Obo muwulira bulungi. Ne tukola ya ka video kamu, ne audio kamu, then ataawo. Ne nvayo. Ngabagenda kunzayo kusoma. Odeo ku university. Jukira mazesi ya 6. Waliwo kusoma university. Nenganze nza kubyeneka video nze nzire ku somero kigenda awo byesomero byatabuka oinakoma ebyokusoma music ngalaza ate nganda abambi ne mami ne senators zina jasagenda kuba struggling anyofuna sente za university nyingi yuko yatwali banji twala bana banji ate nga single mom kuba daddy yafanga tuli bato nyonyo I was 3 kati mami nabera nga yatukuziza feka Ninda banga gena nakubanga struggling nnyo. Kati nemberayo mu revival ndowooza nabera emyezi nga 5. Nayo nenvayo nga ndasira kiddako. Nenvayo nenzira mu kubakinga. Awo genze wampozi mu backing up ku studio. Mu studios nga bampita ne backing aswa Baur. Nga bampita jangu eno nafuna omukwano gwange nga nfunye obulimu. Oboko backing Damali. Jango backing eno Damali kana akawala akato kirabo Damali akali mu house galo yankukutu oyo kyaji wange nnyo kati nga yangamba jango backing eno nenganze nzireyo mu revival nenga yomvuddeyo nasibula najja bungi nensibula nenga papa nze ngenze nzeyo kusomera mulimba nangayongerayo mbenze oluneyongera nza osera bawo mulama laba abantu bangi competition nene ate bitegera bulungi nensikamu neneyongera ntandika okubackinga nembakinga 2015 nembakinga 2016 2017 2018 when I meeting Baur twatandika 2018 yawo nga tukulaba when natandikira ddala twasokera ddala okukola naye so general music journey jawe eto yewalulampo jabweto tibadde ya church background ya church church no bimba ba church je buli didobozo olikola kodi kuba waliwo tubulidde nga bagamba lito then tulaba kati fe walo 2018 tutandise owulira eddoboozi eryadda nanti je nakoma by the way nayimbanga ne live band yamba kokuza omuyimbi eddoboozi bino corporate obo bimanyi tugendanga mu hotel ne tuyimbira omwo ngamu balaba wali abana kushira tono abyo tone byebyo tono bana bakubalira gundi n'ogamba kati mwena singo okolera eddoboozi omwo nabiyimbanga nnyo nga bampa bugigi twabitanga bugigi nga kumpi ntandika gigi zange kuva ku Lwakubiri paka Mande buli nga lunaku nina gigi ne studio kubakinga chikwema ko kubango ina malobozi maji gomanyi bayimbi ki back then nga wekyali nnyo mu kyo backing abe backinga kokko bana abaliwo amanya agama manene banze sibajukira na bajukira bichomanyi walabikira mu nyimba nyingi oluzimunzu yanenekanga nenga uyonga ulie ngapulira nganze nga naye gwe werabira nti nalimu nga nabira nti nze nabeerayo wansi eri nga nabeerabira nga ndisuulayo tutudde ku bakyala today waliwo bakyala olusi bw'okiba nendabira ddala nga yes Viola wempulira Red Titi oba Red Titi ku bibiri it is red not red waliwo gwempulira bamuyita sima red nengamba bamuyita Red Titi Red Titi aha then nempulira ne Mary Butter amakula okitegeera okay awo kansooka nkirekere awo nempulira eddoboozi lyo nga
waliwo bemutuuka ne mufaanaganyaamu machazi buli omu alina paati ye wakigirira but waliwo ekimugatta batunuulira butunuulizi muyinako mwamiitingira mu bya vocal training kiki ekireetera amaloboozi gammwe okukola ekintu ekyo sisebagamba nti twamiitingako mu vocal training yonna sisebagamba nti obaana bawulirizanga nnyo kiri awe naye muna ekyewuunyisa nasooka ne ngikuba oluyimba lwange olwasooka tosimu ne bagamba Lady Titi Judith babiri okitegeera kayimba kalinga ka Judith babiri kalinga aka Lady Titi okitegeera nange neewuunya nenkuba luyimba olulala toyoga netatabulamu kwa buli kisemu nga tebbata abo buli omu ng'alabira ddala nti kati nange naye nze nganze kijjabuzi oyo yenze that is me gosigala okola kikyo fene tulireetinga yes kubanga era oba owuliriza oluyimba nga bata ng'ayimbye otegera nti oyo bata Viola ng'ayimbye otegera nti Viola Titi ng'ayimbye nga si kwebuzaabuza otegera nti yayimbye naye ku mulundi guno ate gw'olina bata oli omukadde oli wali omuyina nga tubijjemu bano ba Lady Titi nga tubitadde baani nga tubatadde wabbali ono bato ono nkigudde I know now also bikola ebyo but gamba wano mu style wano nga mumesituse ng'ekakkanya byonna ebyo anti munaife natuli balugave omusayi gwe gumu kisobola okukwatagana sinaako obuzibu omusayi era bakebera omusayi balaba nti guno gwa lugave gumakingamu ogwange n'ogwa bata so kati webanga liwo ekifaanagana si musango bata ayimba nange nenyimba era emirimu gyaffe tegyawukana nnyo kisigala gigenda wakubira katoyuuga ate kati akapya n'okawulira ojja kutya n'okuba katatabulamu eyo ate yo gyewulira kiki ekisinga okuwulira nga muli oluyimba olwewulira beats wotuuka ku beats nawe nga zipaddemukko nawe kikunyumira anti beats lwe zipaala naawe olaluka buli beat webanga eri wansi era of course oba onakitwala bwotyo mpolampola naye bagikubanga eraluka ani bagenda kutta nawe oba ogenda kwambuka naye nga baaba naye mu abayimbi abali versatile kati kankibuuze gwe Mary Bata Catherine Kusaasira yasola nayo kikola awo muli totuuka minzaani nebanga egweno ng'owulira nze nsinga kwagala kino matches management siza mu lusi bagamba sigala ku kino bakola kino ebiseera ebisinga gwe kye bakuwadde oba osookisakata tobeera mbonze nsobola kuba kino kyokka nedda nze kye bampadde gwe kyoba ompadde nkikubira ddala nga bw'okyagala kati olaba engeri gy'oli mu kuddamu kati awo tupadde olaba to ne bagumiza kati nkulaba kati oyingiddemu kiri kati waliwo oluyimba lwotandisa okwewuulira kati nga bw'okimpadde bwe nkikubira ddala okitegeera oba ogirese ng'ekuba nga nkisabula oba ogirese ng'eressiro ngera nkakuba okitegeera kya buli omu olina wofunyamuko kwegamba hardship maybe nga kiina engeri nawe gye kikutawaanyamukko okubalansinga eryato lya diwo ogweyinga siro diwo ojja ng'oli hard sure ntegeera bulungi tutosiimuula nemba ndi ku stage so adi performing nga taata bulamu walondeko ku stage walondabanga kisituse bulungi nawe osinga kwagala zisituse neziri siro nzaagala naye nzaagala nekisinzira ku audience audience gyogenda oyimbiramu banenga bo tebagala kubapaaluukirako mu kyepukulu baagala paaluuka Kampala Serena Hotel baagala siro so kati buli audience yonna ogikwata kati nze audience zonna nzirina oba oyagala kupaaluukira nga nkupaaluukira oba oyagala tugenda empola nga tugenda mpola ebinyuma we bityo music ndaba yeggomu ku bayimbi abamuwezezza yes owezezza music mungi ate music omulungi so general lugendo lwo ne reception yaba fans to you ebadde etya eri music omulungi gwe wakatuwa bafani bange njagala kubebaza na kubebaza bambi bebale nnyo kunjagala bebale kumpagira bebale natubeererawo music wange bamwaniriza bulungi nakati bakyamwaniriza bulungi kyenebaliza Katonda era kyembebaliza bafani bange oli ngo yagala Viola Nakitende tozikiza music ndeeta ate owakabi omupya buli bwenyini bwe nabakubiranga ate kati nayongeddemu akalungu mbozi watambuddeko olwa music
n'ofulumako eggwanga Uganda n'ogenda okuba ku show anywhere outside Uganda? Sinaba kutambulako. Naye wali otambuddeko olutali lwa music nga maama wo yeekutte relative wo ne wesanga artist oli South Africa? Nedda. Not yet. So tufaanagana. Naye nze sina kufaanana nnyo, nja kutambula. So tetunnafaanagana. Oli yagende Nairobi. Nze nina essuubi. Ninawe nja kukutwala. Lwaki mbeera nkuleka? Ogenda kuntwala? Yego. Kozi sheddako ng'ofulumya eriwa? Ngafulumya. Bakutimbyeyo show. Essuubi nga olitembereza ate kumpi nnyo. Gwe kakkana. Zikakale bukakayi. Dinda. Tusookera Luweero. Leta tekigenda kukola ebyo. Ngenda linnya nnyonyi. Kakkana. Na ngende Luweero. Kakkana. Tuva Luweero tudde Masaka mu nnyonyi sigendera mu ki? Owaayi. Sigendera mu mugundu wange. Mukati tugamba Madina bibuuza naye yafuluma. Yafuluma. Yave kawala n'atuuka Namuŋŋoona. Nyabo weefuge. Tuli wamu. Nze nawe tetufulumangako. Naye kiraka era nze alina okufulumya muganda wange. Naye yo passport ogiina? Njirina. Ate wafuna yaki nga tonnafuna lugendo? Obadde otya kintu kigwa. Ekigwiraawo kikutomera ng'enkuba. Ekyamagero kikutomera. Viola enkya ku nnyonyi. UK live. Omukisa guba gugenze, omukisa gujja lumu. Tozanyira mu mukisa. Kagamba nange nfune. Neba nalaba okutereka passport nga terina kyegera. Tosa agitereka bbanga. Tokkiriza mu Katonda akola ebyamagero. Katonda akyusa obulamu. Nze mukkiririzaamu. Aleluya, amina. Asitula abanyomebwa n'abatuuza neki? N'abalangira. Wagisoma. Ajja omwavu mu nfufu nakola ki? Namufuulo ow'ekitiibwa. Njogedde bubi. Kyogamba ebyawandiika oyagala kunvuga speed tuyitireyo. Tuyitireyo kakase. Mbu Katonda yawandiika ki ku muwala omulungi Nakitende? Yagamba agenda kuba wakabi, aliba w'amaanyi, ajja musitula okuva wansi amufula ow'amaanyi. Amiina. Yankulaba amuwa obuyimba obulungi, amuwa talanta, buli kimu. Kuba Katonda Bayibuli egamba alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Buli pulaani ennungi yonna agirina. Gwe muna oyinza okubeera wano weekubagiza naye nga gaba nendaba lujja nga agirinnye yukke. Eri yukke naye naye olunaku simanyi. Nyinza okusooka ne mbakubira mwenna abali mu ssimu yange. Viola ngenda. Anti baga tebalanga nnyonyi. Toyogera ng'ogenda bakulabira eri. Nze ngenda bakubira mwenna. Anti ddogo. Ng'ani andoga? Lujjajja kuloga wana amanya nti ogenda. Ng'ate nina omuloga asinga. Aliwa. Uluddeni. So gwe osobola okulanga nti ogenda? Nsobola olanga. Yegamba ne posta ebe yakulanze. Ne posta eba yandanze dda. Kyogamba buno kati abalanga be bagamba nti bagenda bweru posta ne bagifumya omwezi guwedde. Lwaki tebabaloga? N'abantu beekubye emizimu eyo. Byenagambye baba bimanyi nga batwebulizaako. Omanyi abantu beekubye emizimu eyo tone. Efuluma nga wayina omwezi mulamba mulyoke mulinnye. Ne tuteeka ku sitatasi zaffe. N'olanga ennyonyi. N'ogirinya ate? N'ogirinya n'ogenda n'okomawo. Naye seba abantu batwebulizaamu tesimanyanga woyogera ennyonyi nti ogenda. Katengo wamma. Viola, 2022 tulina project yaffe empya. Tulina project empya. Olimba baluyita bati? But before that, tulina oluyimba olupya lwetwatadde lwa Valentine. Wano wetutunudde kati lutoze ku nnaku bannange. Mukwano nga gututiiriika. Omukwano gututta. Bana agenda okuntulikirako ku Valentine eno ngenda kukulaga. Ka downloading. Bakanoonye buli wamu. Mukesindikire kuba baba. Nange kenyini nkawulira. Ebirungo biri. Nineyagaliza. Weyagaliza ofune. Oba. Ku Valentine luno. Nange negagamule. Tujja aba yesaza. Tutegwe. Nkomye kugwe. Nkomye kugwe. Aka Valentine twakatadde. Ku Valentine nga okoma kuzi. Twakatadde. Bakayitaani. Bakayita kirabo kyange. Kirabo kyange. Abantu bangi bagaba. Kirabo kyange. Kubanga ku Valentine abantu bagaba ebirabo bingi. Bagaba amamotoka, bagaba ebimuli, ne gwe se omanyi baby wo kuvayo na gave bigwe kirabo kyange. Bana abakigadde. Abakigadde. Ne watakuwabira.
naye wabasobodde ampeyo akamuli akatono bw'aba akoze ki ku kigambo ekyo kyonna ekizitowa aŋŋambye bw'aba akoze ki asobodde siragidde naye nze kizitowa nnyo siyinza kukuweerako kirala wenkugambira nti gwe kirabo kyange mba nkumazeeyo mazeeyo bagaba bingi ebiggwawo ne goddire noga muntu mulamba bebi leero gwe kirabo kyange it's so amazing so kabaagalana strictly kabaagalana nosobola nokaweereza ani muzadde kakola kirabo kyange ku mwannyoko mwannyina kakola k'abantu baagalana but again osobola okwagala omuntu mu mbeera yonna nga gwe you feel like yes gwe wange gwe buli kimu so kirabo bakayita kirabo kyange YouTube gyekali twakataddeyo dda so next release ejja kubaawo ddi next release tusuubire mu mwezi ki because tumaze Valentine Feb tulinayo March tulinayo n'emyezi egiddayo April so tulinde mu mwezi gwakumeka mu mwezi ndowooza guno gwennyini tugenda kuba tuta oluyimba olupya bakalindira akayimba bakayita mudaali ze zimu ku ze mwatereka oba gwe tewaliimu kutereka mu yeneekuba esaba tule empya eriwo kati obadde otya efubutuka bufubutusi ate birimu natereka gwe wagenze nogaba kati abantu beetaaga mudaali nze omudaali nengubawo beetaaga omudaali gwe manyi batubeereddewo batuyambye ne batuwagira nga ne music tewali naye nasigagamba nze ndi faani wa naaki oba kiki oba ki nze ndi faani we kati ngenda bbawo emidaali sawa yakugaba level mudaali laavu yo si ya beti teba betingira ku laavu naawe ate tetuddayo eyo ebintu ebyo bitegeera nnyo era kati obyogeza bumaliri neefula nnombu mbimanyi nnyo naye bwe bituuka eyo munda yeba nekyogereko eki bagamba ababikola ne babiwoomya ate ebituuka ewayo bitabuka tekisoboka waliwo ebitasoboka mbyovula omuganga teyeeganga anti waliwo ebitasoboka tuyinza okuba ng'otegeera nnyo laavu naye ng'ebibyo nze omwana ow'olugave nze naaki ne bannamakula baba lugave namakula nakitende nalweiso nabunya nabukalu bona bali ekyo so management kiri kitya sabula tutambula mpolampola tusindika wadde mubeeramu ebiri bino mubeeramu biri ngera omuntu gwotakula naye olwana gwakula naye musowagana ebitabimanyi okukoonagana biti nebyeyuzaako abooluganda bamala ne bakwatagana kati oba ofunye management ngaekoledde buli kimu mufuuka baluganda waliwo kati ne bebamanyiko nga baganda bange tebabimanyi ngebimanyi naye nga family tekola ki tebimanyi kuba kati twafuukira ddala ki baluganda gwe ne management yo mutambula bulungi sabula tutambula bulungi Diggy Baur producer muli bulungi tuli bulungi embeera yonna bagikwasaganya teri kye bakusuubiza before kye bakyusizaamu ebiseera ebisinga kyetuba anti tuli baluganda ne mu muggalo tebakudduseeko gwe manyi kyekitegeeza bamaneja badduse ku bayimbi okukyankalana kubaddaawo bayombye beevumye beekubye kuba tutunuulira Viola in fact kanfune ku ddoboozi lyo okuba omuyimbi omuto omukyala nga nawe oli under management muyimbi munnammwe omuto era Vivian Tendo aleetire tujja mukozesa kozi kyekiriwo ye yawukanye ne Yesu Omani Rafiki kintu kifaanagana n'ekikyo wobigoberera ebintu ebyo bifaanagana n'ebyange yes nawe bawa yakkwatako akukoledde ennyimba ennungi akoledde videos ennungi buli kimu akikoze promotion tukubidde amasimu atwetedde okwagala ne Yesu agezezzaako kyagezezzaako yes akoze kuba yatumanyisa Vivian Tendo bawa yatumanyisa Viola Nakitende so kiki kyoyinza okwogera ku mbeera y'abaana babiri okutuuka n'okuba nti n'ebisongovu beeyasizza ne beeyabya ebyama ne babibotola si kirungi kati Vivian muyimbi munange ate mwana muto akyali mwana muto mu music Vivian tumulabira ku Yese so kitegeeza senga Yese teyaliiwo Vivian tetwandikoze eki oba osanga kankozesa ekigambo bwe kityo oba osanga tetwandikoze eki tetwandimutegedde naye kati ola kati fa abawala abayimbi naddala mu eyo stage obeera n'abantu abakutawanya bangi nange bantawanya
ebiseera ebyo najye kati goba toli focused kulengera eri gyolaga olaba nnyo wano olaba wano so yalibanga ina yaba musumbu kati bali mu mutawandi jandiba sijja kakasa kangambe nti yandiba bakusumbuwa ngenda akusubiza oyo mute ngenda kukolera kino toyina na motoka ngenda kugulira motoka ngenda kuwasa ngenda kukolera music zipate zonna zigenda kuba bweru noga kati naye sabula mwagaza ki manyise mwagaza ki ono yese mwagaza ki mfunye doni tomanyi nti oli akulabidde ku ono ondabidde kusabula nze Viola mutegedde ku Baur Vivian omutegedde kwani kati fe kyetwerabira fe ba Vivian kyetukola ki fe kyetwerabira no otemawo amadala agakola ki kitegeza boddo ogenda kwati kugwa bugwi ogenda kwati olina step gyokola ki gyolinyirako so yes ne Vivian bandize mwe bakwatagana nga abantu ekyo kikyasoboka ku mbeera eno kati yatusseewo kweyasanguza okuyimba togenda kuggwawo tagenda kuba perfect no one is perfect tagenda ba perfect nga bw'okyagala n'oli akulimba nti angenda ba perfect tagenda ba perfect anti onajja yagenda kujja agambe nti ngera kukolera pate nungi agikole akamoto kajja kagula nga kali manyage mu manyage sigago ekyo wakibuuka nabubuuka ddobo motoka agenda gireeta ate nga yakabi ajja kugigula gireete agikwenge eri ku manyage teri mu manyago ajja kukwagalako omwezi ogwo alabye nakitende omulala kati Vivian angamba ki nakitende wuli yagikubye kati gwe njagala bo babeera awo ani agikubye ninga bakyana gyagenda kutwala yes abadde awandikira Vivian aproducinga ateekamu abasajja abo balaba abatalina mbw alina nnyo naye asacrificing love eyo jakwesanga sacrificing oyina osanga omwana wa Isete yagenda ku ssomero nga Vivian anokola video sacrifice eyo sacrifice yoka jakola nze kimala na mazigwe no woleta ki you can't sacrifice that for me tosobola sacrificing okitegeera yes ajja kulaba eno ngoli wakabi naye ali weeni nga ndi mu busiripa je nagira nga sibye na nviiri nga ndeka siwufu tewanjagala towanzikirizaamu nga mfaananga bwe mfaanana so kati ndekanze mbere no le yanzikirizaamu nga I have nothing nga nina ddoboozi lyokka nakufula kyoli kati gwe oyagala kumpa motoka yo jimpe naye I'm not living jimpe era awendi oba ebiseera ebimu management zammwe zino oba waba musajja ofuuka mukazi we si bwe kiri buli wamu si bwe kiri kati gwe Vivian yali afuse mukyala wa yese asula walala Vivian kumusanga walala okitegedde bulungi jasi ndoza balemeddwa kukanya bonga abantu naye nga ono mwana bamukola ki bamuzoganya buzoganya buba kati bamukubisa deno deri alinga mayengo alinga tena very good ojikuba nesamuka n'olina akuba n'eddeeni wegenda ku kisenge nedda kati ojja kwesanga nga asobola okufiirwa kaliya ye mu bintu bwe bite ebyangu nno bw'oba nsuubiza ekintu kimpeere gye ndi mu management yange tonzijaayo kitegeeza onjagaliza ogenda kunzijaayo simanyi nawe bandika luyimba okitegeera ogenda kunzijaayo simanyi nawe nkola ki Vivian mumanyide ku yese yakuba amasimu munaye kampizemu akayimba ka muwala wange kankubire tebalya nakulya jukira yese yawandikako n'ennyimba z'abayimbi ne zifuuka hit naye zonna n'azivaako n'aziza ku Vivian byabivaako na concentrating ku mwana naye disappointment mu bulamu bibaawo yese just tagwamu maanyi ta losing a love ya music asobola okufunayo omuntu omulala omwesigwa yes ne Vivian nawe togwamu maanyi osobola okufunayo munnange era omuntu asobola okwambusa naye mukisa guba muki ekya yese kyangu ekya Vivi kiyinza okuba ekizibumu okufuna omulala asobola okusacrificinga buli kimu ku lulwo asobola sacrificinga for 2 weeks
nalaba nga tafuna n'abinaaba so nga teyesaasa okweta omuyimbi mu mwezi gumu ne mumutegeera yes kati baawukanira ddala. Okay. So kirungi nnyo obaka bulungi omanyi oluusi ffe bwe twogera lyagamba ayogedde ngaani naye at least ebintu ebibyo bimakingana ebya Vivian kyayiseemu ge makubo ge gamu g'oyitamu just ebimu byo byawukanamu ebyeri emabega naye musically ebisinga mu bifaanaganya so ndoza kya mwendo okuba nga obubaka buvudde gy'oli gy'ali ate omuntu tobeereyo n'onyiiga nti lwaki onjogedde no temunyiiga kino tukyogeza mazima nga ngambye Yesu asobola okufuna omuyimbi ne Vivian asobola okufuna manager munange nate byewuunyisa asobola n'omufuna n'abawakabi nasinga ne Yesu yes bisoboka ne Yesu asobola okufuna omuyimbi nga wakabi nga tamanyi na Vivian Tendo ng'omuyimbi wayimidde Tendo tayimirirawo so kati buli kimu kisoboka buli omu azanyise bulungi dayisize empikize buli omu azanye bulungi empikize ayitawo ffe gwe tugenda naye omuziki gutambule tetukolagana badde amabega naye nga nkwagalako kwekkiririzaamu n'amaanyi ago Viola tugenda maaso awo abantu kuba wamuko ka session ka gita nga weekuba nga woyimbamuko ku ddoboozi balifunire ku gita balifunire ku gita geega amaanyi gaffe bwetwe tukole ebyaffe togera kifuna walala wonna wonna wano wenyini ogenda okuba nga ofuna Viola Nakitende eddoboozi lye 222 embanga lye muli missize ku stage mu music oluusi mugenda kuba nga ate mutandika okufuna wano sampolo na sampolo olina bweyagala okutumira nga tunagenda mu mbeera eyo genda tumirako ku management yange bebale kumbeerawo kalantini tebibadde byangu na at least bandazeeko bandaze nti basalawo then nebaza famire yange mwena aboolugave batumidde nnyo abe Maama bamaama mwebale kunyonsa mbagala nnyo lujja wange thank you so much neyanza nnyo taata neyanzege tone bali kwata kamera mna ebutakankana mikono thank you so much tuwadde mu exclusive ya lujja oba bayanke ebayiyo nyabe ebayiyo ebayanisebo eba yange katono ye mwanjuzi wa exclusive labayo tubadde mu exclusive ya lujja ekyo kiba kya Luganda nti inza gikoze yange abantu bakitwala okubeera nti yange eyo ya lujja gyakoze okay ekyo kye Luganda but eky'oluzungu kiri nti eyo gye tubadde tukola ya Viola Nakitende kati ebadde yange eya lujja tujja gikola nga nze amubuuza nange njala nkubuuzeemu si leero asireero basubize ekulukusiivu eki ekulukusiivu eya lujja basubiza kuba eyo jjabba Maama kona maanyi tekisobola kubeera kituufu basubiza exclusive ya lujja nze ngenda omubuuza sijja gisobola njagala exclusive ate nze agenda kwetegekera kweyambaliza everything is on me ojja okuba naye yatona enyuma olina okuba nga oleese ka crate awo ate kameka nja kamugulira bazibanga kipa 24 mitwalo meka toni esatu mitwalo musanvu ezo musanvu nimba bana mwenga abana babira ne sente abanywamu nja kugikuleetera tukolemu ankubiremu ku base thank you nsimye taata neyanziza nange nsimye okubeera nti obaddemu adde oli wa muceere naye nkwagala nnyo nze ndi wa ttooke liri so njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu
n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi, lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2, kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga wekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga weryabadde, keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako, naye wano eno obiseewo bulungi ettaka, peeva zo zigendako, omuddo gwo ogusimbako, pasikalamu gwe njogerako. Sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu, oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo, okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester, pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya, tuli plot 45 Prince Charles Drive, gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992, n'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo, zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki, oba ojja tutuukako tukwasaganye